bannange bakozi bannange temukkirizanga bakama bammwe kubakuba temukkirizanga mukama wo okukwata muggo yadde oluyi okukukuba katwejjukanye ku musango gwa muganda waffe Tuya Betty eyakubibwa emiggo bakama be bamukuba impaka lwe bamutta. Muganda waffe ono yafiira mu bulumi obw'amaanyi ennyo. Lwaki lwakukkirizanga bakama be buli lwe baalinga banyiiga ne bajjanga nga bamukuba n'atabaako kyakola. Lwakubeeraawo nga buli lwe bamukuba asirika. Lwakubeeraawo n'abamanyiiza nti bo baddembe okumukuba kubanga bakama be. Ne mubeeraawo ne mubamanyiiza nti bo baddembe obakolako ebyambiyone byonna bye baagala olw'okubanga bayina kali bye mubayita ebyo nti boosi waaboggola n'otya bw'akuyita jangu wano ngukube n'ojja waakukolako ebyekisiru byonna gwe ng'otonola olw'okuba olowooza tolina kyogenda mukola. Njagala okubajjukiza ebintu bino bikyamu. Temukkiriza kubakolako bintu byonna bigenda baviirako obuzibu mu bulamu bwammwe. Ye nga bw'atayagala gwe okube mwana we lwaki gwe okkiriza ye abeerenga akukuba. Baganda baffe bangi nnyo musaga eno bagifiiriddemu, abalala bavuddeyo n'ebiwundu, abalala bavuddeyo nga bakoseddwa munda. Nabateerayo koko akatambi ka muganda waffe gwe baakuba ne bamukkako ne bamubba okukakanya bamumenye olubirizi. Essaawa zino zetwogerera muganda waffe oyo n'obulema mulema bwe baakimanya nti nno bamaze omudapejinga munda nga bamukwata omwana avaamu omusaayi mu nnyindo, avaamu omusaayi mu kamwa guva mu matu, nga bakwata omwana nga bamusuula ku kampani. Bakama be bwe baamala okukola ebyo bakwata omwana ne bamuteeka ku kampani, bo ne bakwata ennyonyi ne babuuka ne bava mu ggwanga lya Saudi Arabia ne bayingira eggwanga eddala, ono nga bamulese ku mugo gwa ntaana. Kino kye tubagamba muyige okwerwanako. Akuba omulundi gumu bwe guti paakinga ebintu byo mu bwangu nnyo ogw'omusango guwulikika. Temukkiriza bakuba mpaka kufa. Yenze Adita obutambi buno bwoba obwetaaze olina kusubscribinga munange, okwate ku kade, okwate ku kadaako, okanyige, okomentinge, ate era tumanye endowooza yo kiki olowooza ku butambi nga buno. Ku mikutu gyange gyonna emirala kwendi naddala ku Instagram eyeetaaze okunkubira ekyokola okimanyi. Katugendeko mu katambi kano akankuba kyeyo munnaffe nga bayinako bye batunnyonnyola entabo yava ku ki ate era tubeere nga tukomawo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Duwetinga vidiyo eno sharinga etuuke kampani ekwatibwa ku nsonga eno. Muganda wa fono Tuya Betty yafudde obulumi. Yamalako contract mukazi wattu. Nyina asigala nga akyakola. Bosi we n'ayagala okumutwala mu kiyumba ekirala n'amugamba no, nzize waka. Ekibasa ekyo ntwala ku poliisi. Bosi yakkiriza omwana n'agenda ku poliisi. Poliisi neewooya oyo omwana n'adda ewaka. Okudda ewaka bosi yalinga ayeetegese. Yamutuukiza mu luumu ennene obulungi n'amuteeka eyo nga biwedde. Mukazi wattu agenda okulaba nannyinimu nga ze atandise okwetema sipeeya bukunya. Amugamba kiggwa leero. Betty agamba tekiggwera wange, si kyekyandeeta. Nze naawe bwe twakoma okuwuliza Betty awo. Amawulire gaddamu okuvaayo nga Munnayuganda muzira kisa ye yasanze omulambo mu mochale nga bateekateeka kumuzika mu Bwarabu. N'abagamba no, ono mumanyi Munnayuganda. Ne bagamba nnyabo biveeko bino oyagala ki? Mukazi wattu n'agaana paka amawulire gatutuuseeko. Netufuna ekiwandiiko ekiraga nti yava mu bulamu bw'ensi 17. Yes, recently. Naye nga banne baali boogera naye ennaku z'omwezi 16, 15 mu gurupu emu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kampani ekwatibwako eya Creative tusaba muyingire mu nsonga zino. Bosi oyo avunaanibwe, mwana yalese abaana bato alibwe kubanga ebijulizi bonna bulaga nti mwana yakubibwa bukubibwa okusinziira ekyali mu ddwaliro engeri gye yalabikamu baamukuba bukubi. Duwetinga sharinga vidiyo eno kubanga kano kamanyiro kennyini awalabu ke batuyisaamu. Tetwajja kutwebakako bassebo, twajja kukola. Kampani ze Uganda ekyo mulina okukimanya era ne mukiteekako essira. Jawad SB Media nga bulijjo. Kansuubire nti nno muwulidde okuwabulwa kwange. Mbawabudde mbagamba
tokkirizanga mukama wo kukukuba, tokkirizanga bintu ebyo bya kisiru omuntu n'akukuba n'otunula. Ebintu ebyo abawarabu babikozesa nnyo lwa nsonga bajooga nnyo abakozi, bo balowooza olw'okuba oli mukozi bagenda kukola buli kimu kye baagala kubanga bamanyi oli mwavu. Eno omuntu omwavu tobeera muntu naddala kuffe abagwira. Bw'obeera ng'oli mwavu bagenda kujolonga nga bwe baagala, bagenda kumanyira nga bwe baagala, bagenda kulinyirira nga bwe baagala. Naye yadde oli mwavu obulamu bwo kyekyobugagga ky'olina kivaluwinge. Akkube oluyi lumu gezaako naawe okumuddiza. Bw'akwata akambe naawe kakwate, bw'akwata omuggo gukwate, bw'akkuba oluyi lumukube. Ate era muyige okuloopa emisango gino. Tubagamba nti ku masimu gammwe kuliko emergency calls kweziri. Kubira ab'amateeka obayite, kubira poliisi ogiyite ejje. Igwe bwakkuba bw'otikwatirawo essimu okubire poliisi, omulope obagambe poliisi mukama wange ankuba ayagala kunzita, waakiri ensonga ziggwere ku poliisi. Abamu ku mmwe mutya okubatwala ku poliisi lwakuba mbolowooza bagenda kukusiba. Kale kagezeeko nnyo akusibise naye ng'ovudde mu ngalo ze otaasizza obulamu. Kagezeeko nnyo akudipoting it's okay, ojja kugenda mu nsi endala. Ate wano ne tubagamba buli we mufunangawo an argument gy'okolera mu nyumba ya mukamawo, making sure oli kodinga. Oyinza obutali kodinga kifaananyi, amaloboozi gali kodinge, amasimu gammwe gonna galiko recorder. Bw'atandika okuwoggana, igwe kwata essimu yo ogiteekeko recorder, ogiteeke mu nsawo yo, akole buli kimu ky'ayagala nga already are recorded. Eyo ye sign of proof emala era esobola okukakasa nti ono omuntu mukyamu oba si mukyamu. Bwe mutaakola ekyo bannange bagenda kubatta bamalewo. Betty yafa, entabe yamuviirako okufa kukubwa. Baganda baffe abalala bangi nnyo bali mu malwaliro, babakoze byonna bye baagala ne babasuula awo. Kati kiri eriggwe wabula ng'ate era wano ngenda baleetera akatambi kankuba kyeyo munnaffe house manager akedde ku makya n'ayambala bulungi nnyo olugoye, n'akwata essimu ye n'atandika okwerikodinga ng'ali bwereere. Bw'alikodinga ebitundu bye ebyekyama, akatambi ako n'amala n'akata. Obutambi nga buno buzenga bulabika nnyo ku mikutu gya social media. Bankuba kyeyo nga mukola obutambi bw'ekiseegu, mukola ebimansulo ku TikTok, ne mujjamu engoye ne mutandika okunyeenya amabina. Toli mu mpale, toli mu lugoye lwonna, oli mu kunyeenya amabina, n'ojjamu engoye n'okwata essimu ne weebamba ne mutandika okutulaga ebitundu by'ekyama. Mulaganga bwe mwasika, mukuba simanya mulimu kwekuba ngalo, musomesa engeri gye bakaabamu mu buliri, mukola ebintu eby'enjawulo ku social media. Era ne tubawoninga ne tubagamba baddiya, bw'olikwatibwa togenda kubeera na excuse yonna. Leka bano abakuwaga kola baleme kusuula mu buzibu, kubanga wonooba ogudde mu buzibu abo ababadde bakuwaga tebagenda kubeerawo. Ogenda kaaba wekka, ebizibu ogenda bibeera mu wekka. Kansuubire nti n'ensonga y'aliima mugiyigamu, talina kye yakola naye aliima. Ensonga ze buli ddakiika ziwanvuwa. Kaakati gwe ayina kyakoze ate nga kibi, gwolowooza ebibyo binaakomawa. Nze mbasaba baddiya mweddeko amasimu gano eno tegabafuga. Mukozese bulungi nnyo amasimu gammwe, kubanga otherwise amasimu gano eno y'entabo egenda okuviirako ebizibu byonna. Osobola okugenda mu kkomera, basobola okukutta, osobola okutuukibwako ekintu kyonna naye nga ssimu yeekireese. Imbeegayirira omulundi ogusembayo. Obutambi bwe buti temuburikodinganga, butambi bukyamu nnyo, butambi bubi, bujja basoola mu matiga. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Akatambi ako kansuubire mukalabye bulungi nnyo. Bw'oba obaddemu nawe ekinyegenyege ekyagala okukola ebintu ng'ebyo, tukusaba byerekereze. Ebintu ebyo si birungi. Ate era mujjukire gye mwava, mujjukire n'ennaku yammwe. Lwaki wajja ku kyeyo? Gwe mulungi kyekintu ekiba kisooka okugira mu bwongo. Lwaki wadda ku kyeyo? Lwaki wava ewammwe e Uganda n'olinnya ennyonyi ojja eno ewatali wa Luganda yenna? Kiba kitegeeza nti embeera embi ye yakujja eri ozze eno otereeze
obulamu naye ate mu kujja okutereeza obulamu olaga jjadde otandise okukoleramu ebintu ebitalina kukolebwa otandise okukola ebintu by'ekisegwa ebintu ebitalina makulu ate era abamu ku mmwe mwajja nga muyina abaana. You people, why don't you respect where you're coming from? Respect your home ewammwe gy'ova. Mwe muli abaana bo, mwe muli bazadde bo, mwe muli ab'eŋŋanda zo, baganda bo, ba sisters bo, ba brothers bo, ba cousins bo, ba nephew bo, ba brothers in law, ba sisters in law, ba in-laws bo bonna, ba mother in law, father in law. Respect them. Ogenda kukola otya nga bwe wali e Uganda ng'oswala okukola akatambi konna ak'ekiseegu bw'otuuka eno ky'oba okola oba intaneti ey'obwereere eno gye babawa yeebawaga oba masimu balekera masimu ge gabawa ennyo eddembe ne mulowooza nti no mulina okukolerako buli kimu kye mwagala naye jjukira bw'onookwatibwa ebinaavaamu tonenya muntu yenna. Obutambi buno tubukola ne tubuteekayo abamu ku mmwe ne mutuvuma ne mukuyita okwogera ennyo ne mukuyita okusala ebigambo ne mukuyita okuwaayiriza ne mutandika oyo alimba naye ebizibu bwe bimala okutuuka mu bulamu bwammwe ng'ate mutandika okutunoonya adita aliriddawa gundi aliriddawa mumpe ku nnamba y'ono neetaaga buyambi era kino era kiri naye ng'ebintu ebyo twabyogerako tubasaba n'obuwombeefu ebintu bino mubireke muli bantu bakulu eno gye mubikolera oleeta obuzibu ogenda kwereetera obuzibu mukama wo omuleetera obuzibu lwa nsonga kasita onookwatibwa mukama wo yajja okusooka lwa nsonga teyakuteekako security ebintu by'ebulaya badde ndowooza nammwe mubitegeranga we bitambula so okwewala ebyo byonna okuteekawo emirembe ebitalina makulu mubyerekereze mukolemu ebintu ebyamakulu woba olaba obudde olina bungi nnyo kwata essimu yo osome online waliyo emisomo mingi okusiba enviiri okusoma makeup okusoma ennimi ez'enjawulo okusoma okukola ebibbo crafts n'ebintu ebirala yigamu ebyo oleme kumala budde mukola bintu bya kiseegu bannange kiswaza nnyo nti gwogenda okukera ku makya ng'omusango gwe bakusibidde eno e Bulaaya gwa kukola kimansulo kijja kuba kiswaza nnyo ng'omusango gwe bakusibidde eno kukwata nabba wa mukamaawo kijja kuswaza nnyo ng'omusango gwe bakwatidde gwa bubbi so ebintu ebyo mu byewale yinza Shira Adita embagalanyo.